nnyo nze muzzukulu wa Kisolo Matintimbo nyinza okugamba nti bantu bangi balina okusomoza okubayitamu bantu bangi bakolaganye n'ab'enganda zaabwe bantu bangi bakolaganye n'emikwano naye emikwano negimaliriza nga gibayiye ab'enganda ne baweza nga babayiye bantu nga buli omu ali disappointed n'omuntu gwe yalowooza nti ono tasobola kumukola kintu ekyo naye ng'akimukoze. Emboozi eno etugenda okunywa ne muganda waffe ekwata ku mutima era ekwata ku baganda baffe abali ku kyeyo abakola sente nga muziweereza ewaka. Oba oli ku kyeyo njagala owulize nnyo emboozi eno. Wagenda kukola oli driver oli kadaama oli mechanic oli engineer oli kyonna kyokola ku kyeyo njagala owulize nnyo emboozi eno era njagala osubscribinge olaikinge osharinge obeeko ne gwoweereza ate emboozi naye alabeko oba oli awo tulabe tuyinza okuyamba ate muganda waffe. Nsanyusa okulaba sebo. Ale sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Ogamba otya eyo? Amannya go sebo. Amannya ambita Kato Hamza. Ndi musajja musiraamu. Ndi musajja musiraamu. Sebo. Obulamu butambuza otya kiriwo? Obulamu bwange obulamu kale obulamu bwange bwali badde si bulungi nnyo. Wabula mu mbeera gye ndimu ndi mu mbeera eri awo embi. Kubanga ebiseera ebisinga na mu Uganda mbale simazeemu bbanga ddene. Era we najja e Kampala ne mbawo ka business ke nkola ne nfunawo ku busente. Ovaawa? Nze nva Tanda wa Walumbe. Mityana Road? Ya. Gye bakuzaala? Gye banzaala. Naye nga nze ndi musajja mudaama. Oli mudaama? Ate bakuzaala batya? Kati taata ajja n'asenga Emityana n'afunayo obutuuze. Naye nga muva kozi abadaama Tololo. Bava Tololo. Okay, abadaama abakisoko. Bakonjo Banyoli era baneiba ffe ono Gravity baneiba kwa ye Munyoli. Okay. So oli musajja mudaama taata asenze Emityana ewa Walumbe awo. So obadde awo ozaalibwa nani kijja kitya? Nze nzaalibwa ne muganda wange mulenzi ye Waswa. Nina abolugana naye kati ate ye Waswa ye taliiwo wabula nyinawo muganda gwe mbadde mbeera naye najja ntubeera ffenna ne Kampala yansooka n'okujja e Kampala kati maybe naye nakola ki naye n'amaani nampitayo naye njijja ye yakuyita ojje e Kampala naye nga yasooka okujja nga mukulu nga ye mukulu ye mukulu kati nanjja nenkola ka bizinesi awo nenfunayo ku busente nengola kapoti kange eyo ekigoma eyo saidi zeyo nankuwadde bayitawo mu Kigoma nengulayo kapoti kange nenzimbawo akayumba kade kabisenge bibiri imagine kati ngera omanye ojje Kampala erimu ebintu bingi. Olwo business gy'otandikiddeko? Nasokera mu Chapati nenfunawo nengaba ku masomero nga nalinga nkolera saidi zeyo Rubaga kati nengaba ku masomero nga ngabira Rubaga ngabira ku St. Lawrence St. Matia agage Rubaga Chapati ezo menda kola ki so company negazira da Chapati zibiranga ozifuna munyo nga kigaziye kati nalira ndi mutambuza musajja najja ngamba ofunye olina omukazi to olina mukazi nali ebiseera ebyo nalina omuwala ko omuwala yalinga nkola naye ku Chapati nafuka mukyala wange kati tuwange onagamba aba mukwano tunafuna miki okuwasa omukazi nafuna mu mikwano gyo so nawe nofuna gwokola naye nyefuna omwala gwenkola naye netufuka baagalana kati mba nkoze era tuzimbye tunazimbayo akayumba kaffe ekigoma gye wagula plotio bisenge bibiri so sente ozijja mu Chapati na bikyawo Chapati sumbusa muwogo kati nsitayo akayumba kabisenge meka bibiri ngate ye muganda wange ye ate yali makanika ali mbirala olwo wali okyali naye oba bw'obajja e Kampala wajja uwe najja e Kampala natuukira uwe kati mukugira nti nfunyeyo akazigo nenkugira nentika Chapati nenvaawo nga nkulaakulanye ye yalina omukyala ate yayina kuba naye nze alabika yalina muno kyanga alina n'abaana aba babiri twaye yali mukulu ku nze kati tugira awo mba Chapati ntambuza musajja najja nambalira munangamba olaba waliwo kaddiru akaliwo osobola ogenda ku kyeyo okukola konze tugenda nga tugenda kukola mulimu ki nangamba waliwo kampuni egenda batwala kati mba mukola mu juice nga waliwo bakola emisana n'abakola ekiro nemugamba ye kati baagala ki nambaliramu awo nangamba twetaaga gundi ebaluwa chairman twetaaga ebaluwa kwero sifu yo ebitwe nga tensobola kubikola ki obifuna sente
nga sente chapati njijamu wali eri nga akugambye sente zetagisa yali aŋŋambye ebintu bino ebaluwa chairman bimala emitwalo ngeegi ngamba zineno ticket bikoze biti ebyo ebulaya ku kyebweru era gesene meka yali agenda bikolako byonna yena yagenda bikolako naŋŋamba singa mba sina sente kampu esobola okugira nenkola ki nekuteekamu alright kati netugira nemitandika bigobagobako nembigobako mu mwezi nga gumu ne baŋŋamba kaki nga nfunye visa passport byonna nkola ki mbiina kati mukazi omuganda manimba obeera n'omukazi balina obimubaliramu n'ebimunnyonnyola ogamba nga teno kyapa tufunyeyo n'abaki n'abakozi kubanga kyali kigazi kati mukazi mbimunnyonnyodde awo mubaliddemu aŋŋamba tewali buzibu muganda wange yandeeta nalina omukola ki omugambako ne mugamba ŋŋenda naye kiba kiganye kola ki bembere nga njabba mbawuliza nga muganda wange tukwata mutwala kuba wange yali amanyiwe nalina zimba kati ekyembi ekiriwo muganda wa mukazi wange muganda wange mukazi we yali yanoba mulamu wange kati mukunoba muganda wange ate bino ebyensula ebikyankalana ne mugamba kola ki jangu obeere ewaka kuba nali nakamala naye ku wiki mmeka mukyala wa muganda wanoba n'abaana abo agenda nabo omuganda wo bimutabukako nga neseneza enju takyazina takyakola mugala gye yali gala gye baŋŋamba yali azanya nnyo okuzaala ng'abeera eri so omugamba ni jangu obeere ewange jangu tubeere ffenna naye walina ennyumba ebisenge bibiri yasowanga mu ntebe mu ddiiro namugulayo akafalisa nemuteeka nga wakole ki asulengako teyalina kintu nakimu mukyala we bintu yagenda nabyo yalina era ngoye zingomanyi ez'abalenzi tenda nnyo bintu by'amaanyi so mu bbanga ki ate olyoka ogende wagenda amaze okujja ewuwo owange ajja sinagenda mbeera naye so omuyita ajja ewuwo atandika okubeerawo naye nga naawe ate bwogoba nange nga wakubiri biyitamu mu bbanga kikaze kati biyitamu kuba yasanga mbigobyeko kati mu wiiki nga 2 zakabeera ewange nebikola ki nebitoola kakyemba mugamba nemugamba sigala ne mukyala wange n'ennyumba wange kasawo wekola ki weeri ne chapati kasa ogendagendayo obeera nga abakozi mubakola ki mubakwasaganye byonna wali omugambi kati aveyo mu galaji nga galaji bali bamugobayo nga atandise naawe okujja mu chapati nga chapati abeerawo najja n'atambuza chapati kuba nali nguza ekibodaboda bino bisenke bino ebyasookawo ng'atambuza ku chapati ku bodaboda n'akomawo mukazi n'abalansi nga bakola ki kati so gwe n'owulinya ennyonyi kati nenja nenkola ki nagenda ttake nagenda ttake kati wagisanga ki omulimu gwo nagusangawo weguli kuba kampu gundi nabati batukozesa birabbo ne batwaniriza kale kyanyamba nabanga ngenda kukolanga misana ng'ekiro waliwo abalala bakola ki abakola kati ng'ate bajiga mubali nabo batuwadde ruumu tunosula nga mwetusula tuvaamu ab'emisana nebebaka bekiro ne bakola ki ne bagenda kati ntandika okukola mu myezi nga 4 kuba omukazi naleka ali lubuto mu myezi 4 muganda nga nkubira essimu anga omukazi akoze eki azadde ne mbasindika emitwalo 10 n'emeka 12 naye nga ngezako omulaga ekiba kiganye mukole eki muŋŋambe ne bambuuza naawe oli bulungi konze siri bubi nenteekako sente kati twatandika okukwatagana kubanga batandise okunfuna naye nga mukyala wange talina simu ke yalina kali kamapensa nkati nga muganda wange yalina ki kati tutandika batandika okukwasaganya engeri nabalekera emirimu kakyenva mbagamba naye tusobola okufunayo ku dduuka eyo mu kibuga sente olwo nakamala omwaka gutya maze omwaka mulamba ettake kati bakama baffe batugamba waliwo kaddiirwa akaliwo tugende egundi eno wali World Cup ekkata tunasobola okukola konze tukole ki sina buzibu nga lwoba ndabye ndi mwana mwesigwa mwesimbu ngende ekkata wali World Cup
mugenda kola ekira byakunywa biki kati nga tugenda gira byakunywa tugenda kola mu hoteli zalimu abazanyi b'omupiira kiki kale waliwo abali bakola mu bazanyi b'omupiira naffe okukola eno kuwaki ku bantu abali bazze so kati gwali mu bantu abali bazze kati naye ku bantu abali bajja nga ffe tubakola gira eno ebintu ne tuyipakinga ne bajja ne babawa kati byali bya myezi emeka World Cup yali wa myezi emeka myezi ndoza gwalinga mulamba gwali mwezi gumu n'ennaku ne wiki ezigwamu awo kati tuvaayo tumaliriza nga akasente kaffe tukakola ki tukayina kuba kampuni yali tutte sente baatugamba bagenda tuwa kati bwe batubalira sente zaffe netubali ebbanga tumazeeyo buli musente tunofuna kati nkubira muganda wange oyo olofunye sente meka nafuna miliyoni nga 3 milioni 3 eza wano eza Uganda wazefuna mu World Cup kuyiriba mirimu egyo ate gyo munabagaga bali balina okujjako nabo ne bafunako fe batuwa miliyoni mmeka miliyoni 3 buli mwana twakola musana na kiro kati sende nyingi kwaji abantu bateka mu sende nyo mu mipiira tiketi bagabanga za bwirere buli nsi yes kati baji kati njankubira muganda wange mugamba funayo ka business konna mu kibuga nonye edduuka nya business jembaze ngolondabi amasuuti ettake gatambula World Cup bwe yagwa ekata mwasigalayo mwavaayo twavaayo tukomewo eno ettake kati mukomayo eno ettake bakama ffe tutula batubaze bagizaawo babaze bikibitukosa ntegera so kati obalira muganda wa business balya muganda nga business milioni zo 3 ozina ku mpale nziyina kati mugamba nonye edduuka mu kibuga tesuka miliyoni mmeka 2 kati nangamba kandinonye nja kuddamu nkuddire nafuna edduuka yakadde kamu n'ekitundu nangamba alifunye kamu kitundu nensasula emyezi egi 3 ze miliyoni 4 n'ekitundu webale nnyo kati nozimwereza ku simu bulambalamba kati muganda wange ntuuka aŋŋamba edduuka ndifunye kiwedde kati business kijookola ki bwana sinamugamba business ngenda muweereza kati ne mugamba ndete nye entu byengenda oleeta bino amasuuti n'obuwoowo ne mugamba era abantu abasinga mwina abali babaddeko ku bintu abatikula ku bintu ebyo ebyemigugu era kati mugugu ogujje nga gutukidde ku gundi waati enobeerawo n'oguwandiikako eki so notika nentika wajitika company ki watika zino company zileta zino Maria Kago gozimanyi Maria Kago minatikira company yaleta eyo nentekako nentekako erinnya wawayo gye bigenda ne babireeta era yabifuna mubanga ki wiki ng'emu biba bimaze tutuuka kati obijja obiteeka ku Monday olina ogenda mu Monday ejja obipiikingeyo nabijjayo yaŋŋamba mbikoze eki mbifunye kati muganda wange mukubifuna agamba tandise okukola biki bitandika okutambula buki bulungi munnaye nga njira nsigala nkola kuki mbeera milioni zo 3 ziri kuwaweereza obanga okyazino oba nazo waziweereza saziweereza zonna nagulako amasuuti wa ettake nga bona maze baba miliyoni 4 n'ekitundu eza lendi kati ndaba nga sente nkyaziina edduka nangamba mulimu ekibulamu nangamba munonye neyo ku muntu bweyo gwomusoteka muki mu dduuka yongere okujjula nanga aleta miliyoni 15 nenzimusindikira nangamba yagulayo ku bintu by'abakyala webityo nengatto zimusonso mukyala wange waki mbadde njoga taliimu esimu ye kamapensa waliwo mba mmanyi kenjogera n'oli naye abeerawo ng'akola ki babeera wamu kati mukyala wange naye waali so kati muganda wo ava mu chapati omuweereza mu dduuka ly'engoye ng'ate chapati ebiseera ebyo bali basanso bagoba obudwala buno bujjajja nnyo ku kkubo kuba yaŋŋamba babakigganya sekansi bakola ki ebagobaganya so kati mukyala wo ye naye abivaamu naye avaayo olumase bba balya bizinesi eyo bagibeere mbameka 2 batandika okukola kati mutandika okukola ate mukyala wange amala ye ankubira ngamba kuba naye ganono namumpa njogere naye mubuuze ku mwana naye abaku bizinesi gyakola ki gyambalira
nangamba ati ne mubuza business esobola okukola ki otambula olukitute kiringa myezi awena bukyanga batandika okukola bali myezi emeka mugano nye edduka mu bakubulira nti bitambula bulungi nye edduka mu kikubo mubere nga mukwasaganya ekintu nga mugamba ngamba lya business nga mugamba business ki nga ngamba saloon nga mugamba ebyenviiri obimanyi nga ngamba ngenda genda mbikole ki mbiyige bitandike mpola mpola ate mu kibuga bikola munaye mukyala wange ngatandika nga muterako akasente ne mga sente mmeka kwa saloon zo mu kibuga era edduka yalifuna naye ate ekizimbe ku kizimbe naye ye yafuna yakakadde tebamugjawo kamu kitundu yasasula emyezi gyali ena namusika bana musinga milioni 12 nasula emyezi emeka nasinga milioni 12 nga jasi agenda kusasula kwa yangambye entebe agikozeseza muki bana bazikola bano taddeko olugoye nga tekuliko byagula bintu bya saloon masini biki ebyo bino ebigira si byombi yabakyala gyo yabakyala ino bamu ekintu kino dulaya nemwa milioni 12 najjana kati webale nnyo kati ambala nkubira ngamba byonna biwedde ebya saloon tanabikola ki tanabigula dulaya biki ebyo bundi musirika milioni 6 akole ki atandika okugula ku bintu bigira ngolo milioni 3 ndaba mba kukwatako kuno n'ekikumi tekinnaggwawo bikyaliwo ate nga netaki waddamu okukola webale nnyo era nsasulwa kati ebintu bino ebedde ebizibu kati mukyala wange ne muganda wange mbagamba kuba nali mmanyi embeera gye tuvuddemu gye nabalekamu bakayumba ka kisenge 2 mbagamba webale nnyo mbagamba akayumba ako mukakole ki munoonye ennyumba wagazi owulira nga sibagala ennyumba kali bakatunde kuba nali mmanyi baba noonye ennyumba wantu nga wagazi ettaka balisasule bazimbe ennyumba nga ebasula mweriwa wabagamba banoonye ettaka bagule wagazi baweereze sente mbaweereze nga sizino zebakolamu naye mbagambe bazibakinge nga olusente zino milioni 3 nkyakola ki nkyayinako ebibiri kati mbagamba mugende mugule ettaka mukole ki muzimbewo ennyumba kati muganda naŋŋamba bakoze ki bafunye poloti bagifuna kisaidi zene najjeera kati bangamba milioni 7 zebagigula nebagamba musindike kuki ku biwandiiko ku ndagaano biki ebyo ne bagisindika nenjiraba ku WhatsApp bina nagigamba bitaddeko mbikoze ki ensanvu nayo agibaweereza bagule saba wana nsanvu nabwa 85 milioni 85 mmanyi bino chairman ajja kwagalako Juga nalimbi juga nange nange waliwe nagula nga nkyali eno kyani bakola endagaano awo nabaliwo abanneyimirira kani manya 85 zijja bayamba kokola ki okumala byonna oli ayagala 7 nga babinsindikira byonna ngambiraba munaye nga sirika nzemu ku mirimu gyange nga tuddamu twogera tugira twogera bandaga bikimutambula baki bulungi munaye tutava mu World Cup olumaze ku mulimu nkomyewo ku mulimu gwange ettake ogamba nti emboozi ya mulongo awo tutuuse ndowooza ebamubbira oba we baamuyisiza kulitalaba omaze osindikira mukyalawo sente atandise okugula aguze poloti bamaze bakulaze ebiwandiiko byayo bina mukubindaga mugamba kale omaze nobaweza milioni 85 bina biwedde ebyo kati munaye atandiko aŋŋamba ne tatala manzani konze wangi oluna nkubidde tatala manzani konze wangi okimanyi wano wenkola mu kibuga abakyala bonna abasinga balina motoka obaleeta nenzajjira ku boda ate saloni yaffe erimu abakozi abasuka mu bana nze mugagga olwakubalamu ki olwambala
ndoza mukufundikira emboozi aŋŋamba yitaga y'akamotoka owulira kati aŋŋamba abakazi bano na musaluni baneiba bange basaluni naye buli mwagira mu motoka napakinga wali ebbali paka wanyuka nekola ki nemuzaayo negooza abakozi bana bennyina mu saluni gooza saluni ntono nange neŋŋamba engeri gyalina abakozi bana ate nga saluni ya mu kibuga yabekere alina ne bebi yabeka y'amaanyi nemugamba noonya akamotoka ka miliyoni 25 miliyoni okafuna nkubira owulira nga munaye akayiriba mba ndi awo nga nkubira akamotoka kakoze eki nkafunye nga nsindika sente nasindika miliyoni aga 3 olukati nesimu yafuna smartphone yafuna byonna kati webalinyo ntekana ku ye nga nsindika miliyoni 3 ng'akolako emmotoka bayasigazawo mmeka saamanya munaye nga ngayoloka nikoze eki agiguze nga ne ku WhatsApp agikuba nga njifuna nga munaye kigwa nga muganda wange naye njogerako nga buli omu kati bakululwe njogera mbonyaa mufuna nga ye nga muganda wange mukubira olwo sente nsigazawo sente ntonotono zaza okuggwawo muganda wange mugamba mukyalo ya nyumba mukyalo ya maama yetaaga osereka yali etonya ne muganda yetaaga okubako plasta kubajikamu enyumba z'omukyalo bloka siga ziribwa bweru kubako plasta nga muganda bankwe miliyoni 7 ogenda omalize ki enyumba ya maama nga musindikira sente nga ngamba ngenda gendayo naye ngekikola ki ekyo nga kiggwa mukyalo mama yaŋŋambye yagenda kuba mukyalo ndi nabaddeyo enyumba asanze ya mama yagikola wonna ngenda tutuuka waawo munaye nga ntuuka kati nga zimuweereza nyumba kikyawo waliwo kijja kya taata wa taata wange taliiwo taata museminti ngaebigiri awo okolewo oti maama nga bina aŋŋamba biwedde nga musirika kati bagamba baffe twakava mugundi mu World Cup tukomyeyo ttaka tukoze tugenda ogyoti nga tusaba nga tugamba musazeewo okugenda kuwumulamu mukole eki mugende tuddeke tukomewo keera batuwadde emyezi emeka emyezi 2 olwo gundi batukoledde tiketi ebbanga eryo myezi 2 tukomyewo mukomawo ntuuka wabakubira amasimu n'obategeeza nti ojja nakubira mukazi wange muganda wange nakubanga esimu nga tekola ki nga teyitamu nembagamba mukazi wange nemugamba ku Sunday nkola ki njija batuwadde liivu nkomawo kwe tujja kukwaniriza tugenda kwesunga munaye nga ntuuka mukutuuka ebintu bino byewuunyisa ntuuka ku kisaawe ani akukima mukyalawo namulabako mugandawo mulabako ntuuka ku kisaawe ntuuka nkuba amasimu nga amasimu tegaliiko wano wabeerawo abatakisi awo airport taxi nga mbagamba nga nteekamu bintu byange muki bakutwala ekigoma bantwala ekigoma eno gye naleka akayumba mpuliriza kati ntuuka banvuga ebyembi bisekerwa banvuga paka kigoma ntuuka ekigoma wenyini wakawe nali mmanyi ngenda tutuukawo nga omusajja yazimbayo ennyumba ya bisenge 4 kuliko n'ekikomera si muganda wange kati nkonko n'ekikomera oli agenda ovaayo nga simanyi namumanya ng'ennyumba mpya ewaali ewange awatali kikomera nga waliwo ekikomera ngenda kugirako omukazi agenda ovaayo nga mugamba njagala kubaawo wano nga nzimanyi twafuna namukozi wawaka ng'ate ennyumba bagizimba tajja otalagirako kuzimba musajja ngamba wano fe banyini wano nga mugamba tekisoboka musajja yavaayo asikaali nanga wano nzakolawo bano banyini bo bebali konze baani ng'abayita omukazi yavaayo n'omwana nga fe banyini wano konze bannayinedda wano waali wange kaba nga tugenda wa chairman fetwagulawo nagamba genda wa chairman fetwagula naku mukazi yajja nebbaawe ba kwate nga weyaŋŋamba olwo omukyala waleka yagana muganda wo webale nnyo kati ngenda okugira bwe nti ngenda wa chairman olwo akamotoka nkyakayi emotoka endeeseewo eri kuba badde banzigulire ankwateko ensawo yange tuyinge nga nkwata ensawo omusajja mujja najja nenja nensooka noonya wabwe ngenda osula
kwajikamu okuva Kigoma wakima sinagendayo olonjasoka benteka bintu kubono onakubala owa taxi ambala kati nga njija bize nfuddeyo entu nze paka nonyiza wenyize sula masana funa tsawa hoteli najja paka mu Lion eri wano side ze Rubaga Lion hotel nasasule banga emitwalo 5 ekiro ngamba obukadde obu bubiri ngamba gamba nyina bengeno maliza kanjire ngamba wa milioni 2 ngolo budde bugize bukutte buzibye ngafunikisula mu Lion nasula mu Lion kera kumacha nzira yegwa Ekigoma webali nnyo mukuddayo Ekigoma kyama ngino mutukako kyama inangamba wano mukaziwo oba mukaziwo wali omukyala yatunda watu ne bati ngamogera amanya ngamba bajja byonna endagaano byonna byo nali nabireka mu nnyumba eyo nga sinange je nsobola kugoba mu bantu ki bo wali ogula wantu awo wali oguze mu manya kigago ga mukazi wo nagulya manya ga mukyala wange kwambi kwange tutobyemu naye mali mutobye ate nga yali ambalidde tukole ki tuzimbe kati yatunda sawadde kugamba mbu wano wange kuba bintu byali manyage munaye nga chairman abingamba nga nkuba amasimu nga tegaliiko nga nkuba amasimu eze naku zetolodde tegakola ki tegaliiko kati ndio mesasude milioni 2 wali mu hoteli milioni 2 nga nkwate nga nsoka ngamba kangendeko mu kyalo mama muyitiremu muganda yenkube simtakola ki wasanze wote waliwo wange tewaliwo simu ya mukazi kwa teriko ne muganda ngeteriko je waliyo balese kola chapati byo byagwadda wakati ona atunda masuti olonga nedduka ole ali musalu webali nyonga nedduka eri amasuti silimanyi tomanyi kusimbe kweliri webali nyo ne saluni weli simanyi weli ali omanyi wayenti mchala wa musalu muganda ali masuti ngolo nabawula songo ogenda mchale wa mama ngena mchale wa mama ngeno tuke wa mama enyumba jina muga okuba plaster kati ajikuba plaster nginyumba bakuba blockers ndikola ki mama nayo balanga banange manga mugenze bweru mutweza nkasente mama nakabano kaba era mamange nakwe numanyo ko mamange yakaba nnyo bazika maiti mama nempulanga mama numizo omutwe nensirika nomubuza mama nemubuza mama nemubuza nanyaniza nimbwa mama muganda wange watinde bati omumanyi wali omuulizaako muganda wamanyago yange muganda wange oyo ekalyango kalyango obo kati ne mga mama kalyango obo manyiko wali nangamba simanyi naye yazze imabega kao mwezi nga gumu natuwa gundi budget eyembaga natupita ku mbaga natugamba mujje ku mbaga yange mwezi gw'okutaano nakuze mwezi weziti nonga mama biliwa mama nabindaga nindo bilabanga nindo nangamba yajje tuse kumbaga agenda kwanjula omukazi omukyala ye Naume Esther Mugisu nimwa mama Naume Esther mama wakinga ne mpanga na maziga gampitamu Naume Esther yani ye mukyala wange gwe naleka mu nyumba gwemba tesinika sente okukola buli kimu kyonna musindikide motoka agenze kola saluni yeki mukazi wange nyigo naleka mu nyumba nga yagenda okwanjula muganda wo nga muganda yengo agenda okuwasa oba muganda wo gwaleka mu nyumba akume mukyala wo nga yagenda owasa mukyala wange muganda wo badde ngoleza sente webale nnyo kati mama mubuuza embaga ebintu bigenda beera wawano ko yenedda balina amaka emuyenga naffe tetumanyiyo naye taxi yatuge taxi egenda okujja tukima kuba kunayita kuba mwalimu nayitako abantu balinga 12 mmotoka natukima egenda kujja wano yetwale paka mu makage wa bagenda kwanjula bagenda kumbaga agenda kwanjula so bana abantu babayise bagende baba sisinkane ebuyenga bagende wa mbale omukazi okunga mukazi Mugisu nzanga bagenda genda mbale je wabe omukyala kati mama nabinyonyola mwawo mama nenda bidda miguni nga njaba yali tamanyi mukyala wo mama tamanyi je mukyala wange namufuna Kampala kati mama ajja mukyala wange tamanyi na mumanya ngendo gena ne mama tiyabimanya mama ulya bulizimu nkoze eki mungenze kati mukyala wange mama tamanyi ngaita tamanyi na kumumanya nako wadde n'okumutegeera kuba gigamba abantu b'ekyalo batamanyi kirigwa
kiri Kampala jiga mesimu zabo tunakogera ku WhatsApp okunfuna mama nga abinnyonnyola nga mama abingamba ambuli embaga angamba emuyenga kati muganda kati ngasuka mbeera koko mu kyalo mbadde mazeyo mwezi mulamba ewa mama jiga munaleka ebintu byange mu hoteli e Kampala ezinaku zaggwa nayo kati obudde buno wonsangidde nyinako muganda mukwano gwange bwenabeeranga mu chapati bambi wazeyo kati mu chapati sinakuddayo nonyera omulimu gwenkola kulaki ikyambuze kwa sinawe ntandikira sina wadde mukujja wajja tolina amusene ngomanyi buli kimu kigenda najja muno obusende obutonotono naye nga mmanyi ngeje nyina mu bizinesi e Kampala gyenakola amasuuti ya saluuni sipangisa benalina biriki webale nnyo kati obudde buno mukwano gwange oyo benabeeranga mu chapati nga naye asika chapati kati nsula wuwe nakonda bano ndi wuwe gyensula sina wadde wentandikirwa sinawulira kwadda ngamba mbu bamulabako edduuka sina mu kibuga wentandikira mbu edduuka lya gundi benagenze mu kibuga noonye kalyango obo tebamumanyi benagenze noonye Naume Esther tebamumanyi kati ndi awo ensi enkutte etya ninga tabeera jugiramu singa mbadde banyinawo engeri gyensobola okufunamu kasente nenzirayo ku kyeyo nenkola kitegeera ekyo nenkireka naye nga nenjiya obulamu obupya kati tikati yabulako bbanga kyokuddayo emyezi 2 gye bakuwa gituusewa alla tiketi yaggwako dda ate lwaki waddayo ate kati nga bino binasangawo nga nduzinze sikyasobola kukolaki kuddayo nga simaze kutereeza bintu byange olotiyo gye wagula emiliyoni 1.5 gye wabaweereza yo watuuseyo nga gyeri awo nagendayo nga nkyasula mulayoni mbigobeko ndabe chairman nangamba twali poti gye baali baguze ku sente ezo tamanyi mannya ga poti weti nemulaga ne kugundi ku WhatsApp nga nga tayimanyi nabbi manya nangamba nemubuuza teri yaguze banga weti ndaga poloti nangamba bangi ninga tebiri mannya gano goyina nga bino ebisoma nti emabega eyita ku mwami gundi eno eyita ku mwami gundi eno eri ku luguudo weruti byonna nga biraga nti bwobituuza wali mu kyalo ekyo kyakugamba tekiri naye poloti eyo teriyo so tugambe nti nno poloti eyo baleka tebagigula oba bagigula ewala bandi banga bagigula mu yenge no gye bazimba gye bandi banga bakola ki baleka bagigula muyenga kati kati ndi wano sinawe ntandikira ntalibize mu katono bambi katono nnyo kati poloti tewagisanze n'ennyumba yo wasanze bazimbawo okay. Kati okusinziira nga bwe biri omwana wo ye sijja kulima mu manyine waali kuba tunaleka lubuto omwana alina obbanga asoma na mukulu kati ennaku z'omwezi ze bagamba ezo ezigenda okubwako omukolo gw'okwanjira zo oziyinze ennaku z'omwezi maama bangambye 29 ogwokutaano naye kali nyinza kuddamu kuba kali engeri maama gyalina endaga ennaku z'omwezi benjagala okwesibako ngende nabo ndabe ekituufu kye bawogera so okubalibwako mao tonna bakufunayo bantu bakugamba oba bakutisatisa oba bakumanyi oba kiki obadde tonna bafuna abakantisatisa be bangi nyafunako n'abankuba nasulya kule mulayoni zaawo byo navangamu nengena nenkyakalakyakalamu ng'omuntu nina abankubako mu balano zamannyola bonna nabagajjamu bankubira ddala kubona batukosa accident nga bagamba mumbyesonyiwe mbiveeko nga temmanyi nga bagamba biveeko ne bakuba nze oli yajja kuba ate abankuba saabategeramu yajja yanyambaza kutiya mukunyambaza kutiya ngenda wulya ngumi nanga biveeko ennyo lino lyakutuka so mugandawo simanyi nakumanya newoba ompadde emmere ntyo girya kuba mamanyi ndi mubalabe naye nga bintu byange na mukyala wange na muganda wange ebankola kampani eyali ekuwaddwa mulimu lwali togigira nekuzaayo anti kati kampuni yo temanyi kyantuukako era yemanyi tulinze omukozi afe akolaki akomewo akole so wetaaga sente mekaka okufuna tiketi eraloddeyo byosoko byesonyiwemu kati netaaga wembanga mbizeemu nenzamu nenkola gundi buto netaaga emiliyoni nga 4 okuddayo ettaka miliyoni nga 4 kale nze sifuddeeyo
bino ebisigadde byonna nazaawo obuto. Batwogera ne kampani engeri gye baakutwala mu kusooka n'obagamba obuzibu bw'oyitamu ne baddamu ne bakutwala nga bwe baakutwala n'okola n'obaddiza. Kampuni eyo giraba bayinza okunvuga speed oba nengenda nenkola emyezi nga 6 okuzzaawo ki sendeza ate nga bano bali nsobola okukola sendeza emyezi 6 mbanso okuba nga ndi miliyoni nga 28. Nate bokati wengenda singa ngenda ng'ebantutte myezi 6 sasulwa mnyanyina kukola bukozi just bampa kulya na kunywa kuba tuba tulya tuba twebaka tuba tukola ki tolina wadde kantu koyinza kutunda oba kaki oddeyo. Sirina laba engatto zendimu laba engatto zenyambadde wakwera ekyamanya ekiriwo ebintu byenyamba oli wabira bagamba gayo yalina ku sente niraba wenfaanana laba wenfaanana. So abalabi ba Kyembo Athletes bakuyambe batya alabye ku Kalyango Obo gwa amuleete kiki kyagala bakuyambe kubaga embeera gy'olimu yeewunyisa kati Kalyango Obo ne Naume Esther oli n'oba abalabye tebana kibagenda kunnyamba sina kyembagaza mbuuza ntya kubanga ebintu byabwe tebabaka tabiina tebaninneekwese nga babiina bayinza oba bayagala kugaggawala bokka nga kati uyo n'omukazi wange gwagenda owasa uyo omukyalo wange wagenda okwanjula kati goza waliwo emirembe awo ujja kwagala obagaza okunzita wagenzeko ku poliisi n'owaaba keesi eyo keesi nagigenda poliisi nenjiwaaba nina bagamba kati owaaba ki kubanga sente tebakukwata mu nsawo tebakutuga wala gwa bawanga ki sente yo kati ndyawo ndi mu mbeera etategeeke embeera embi gye ndi mu kutya. Kyensobola okugamba kimu nti tugenda kuyambako okunoonya ku bantu abo tuba tubalabyeko ndowooza ojja kutuwa ku bifaananyi byabwe ebifaananyi mbirina mu baaga yange awo tubiteekeko wano ku channel oba oli awo anaababalabyeko anaayongera okubulira gye bali tulabe bw'oyinza okuba nga oyambibwa naye nga ate naali agadde okuddayo nze nenzeeyo ku kyeyo kyange nenjiyo obulamu obupya kuba ku kyeyo tebangoba baba wakaliivu bado wakaliiva tebangambako obadde omaze emyaka emeka ku kyeyo? Mbadde maze emyaka 3. Nga tokomangawo gwe gusokomawo n'ogwira mu bizibu nengwira mu bizibu. Kale njagala bakusaba mu subscribing mu sharing muwekugwe mutegeeza ebintu bino naye nga embeera eziri mu nsi yaffe omuntu wenyini akulyamu olukwe ne mukyalawo gwozaddemu n'abaana ne muganda wo gwozalibwa naye atuuka ekiseera n'akoleramu olukwe n'akuvaamu so kyekyerale ku muganda afe ono mukyala we gwe yaleka nga ali ku chapati ne muganda we gwe bali bamaze okugoba gye yali akolera nga mutadde mu nnyumba ye n'atuuka eriye n'akola n'abaweereza kasente ate muganda we nga ye mukulu n'abaweereza ssente batandika okukola abadde nga bini ebyamasuuti walinga waweereza emirundi emeka oba waweereza omulundi gumu ndala n'obaleka bagulengera? Naweereza nga buli mwezi mpeereza amasuuti zo sente zavangamu bazikuwanga oba wali bagee bazikole batya kubanga sente zavangamu nalina gunje naba account bagikole ki bazibakingenga ninatuse ku account nga wakuliko 15,000 account go wali gigudde oba bebagigula wera bebagigula ne banga bagudde wa account bajatekanga ku sente kati yo ne bakuwa account number ezo nabo ne bajinga bandaga bali wamu nange buli kimu kye bakola mu bwerufu wagenzo tuka mu account eyo ngeri ko 15,000 ngakuke 15,000 just zino ne baleka ko nga bagigulawo subscribing liking sharing ate tujja kuddamu kulaba ku muganda afono mulongo embeera jana abalimu obolyawo wana abafunye obuyambi oba enzo okubeera noyagala omuyambako addeyo ettaka oba oli mutaki ng'oli eyo nsobola okukwasaganya naye nolaba butya bwayinza okuba nga ate akomawo eyo asobola okuba nga ate addamu okunoonyeza ekiguli amagala eddiba ndowooza obulamu ogera tandika bupya kuba kati otandise notisa tisobola okuttibwa kitegeeza tolina bulamu mu Uganda sinaawo bulamu era kale mbagaliza akawungeeza akalungi amakya amalungi tuntu eddungi yonna gy'osangibwa yonna gy'oli